Abakkolinso Essuula 16. Kale ebyo ebikwata ku kukuŋŋaanya eby'okuyamba abantu ba Katonda, nammwe mukole nga bwe nalagira ebibiina by'abakkiriza Kristo eby'omu Galatiya. Ku buli lunaku olusooka mu wiiki, buli omu mu mmwe abeeko ky'atereka okusinziira ku nfuna ye, ebintu bireme kukuŋŋaanyizibwa nga nzize. Bwe ndituuka, abo be musiima be ndituma ne bagenda n'ebbaluwa ne batwala ebirabo byammwe e Yerusaalemu. Bwe kirirabika nti kisaanye, nange ŋŋende, baligenda nange. Ndijja gye muli nga mmaze okuyita e Makedoniya, kubanga e Makedoniya gye ndiyita. Era osanga ndibeera nammwe, mpozi n'okumalirako ddala n'ebiro eby'obutiti, mulyoke munnyambe okwongera olugendo lwange buli gye ndigenda. Kaakano saagala kubalaba nga mpita buyisi, nsuubira okumala nammwe ebbanga eriwerako Mukama bw'alisiima. Kyokka ndisigala mu Efeso okutuusa ku Pentekoote, kubanga nfunye omukisa munene okukolayo omulimu ogw'omugaso newankubadde ng'eriyo abalabe bangi. Timoteewo bw'alijja, mulabe nti tabaako ky'atya ng'ali mu mmwe, kubanga akola omulimu gwa Mukama nga nze. N'olwekyo waleme kubaawo amunyooma, mumuyambe olugendo lwe lube lwa mirembe, ajje gye ndi, kubanga nze n'abooluganda tumulindiridde. Naye ebyo ebikwata ku w'oluganda Apolo, namwegayirira nnyo ajje gye muli ng'ali n'abooluganda abalala, kyokka ye n'atayagala kujja kaakano, wabula alijja ng'afunye ebbanga. Mutunulenga, munywerere mu kukkiriza, mubeere bazira era b'amaanyi. Byonna bye mukola mubikozesenga kwagala. Abooluganda, mumanyi nti ab'ennyumba ya Sitefano be baasooka okukyuka mu Asiya era beewaayo okuweereza abantu ba Katonda. Mbeegayirira muwulirenga abantu ng'abo, era na buli omu afuba okukolera wamu nabo. Sitefano ne Forutunaato ne Akayiko bwe bajja nasanyuka, kubanga baaliwo mu kifo kyammwe, era bansanyusa, era nga nammwe bwe baabasanyusa. Abantu ng'abo mubassengamu ekitiibwa. Ebibiina by'abakkiriza Kristo eby'omu Asiya bibalamusizza. Akwila ne Pulisika awamu n'ekibiina ky'abakkiriza Kristo ekiri mu maka gaabwe babalamusizza nnyo mu Mukama. Abooluganda bonna babalamusizza. Mulamusagane mu ngeri eraga nti mwagalana. Nze Pawulo mbaweerezza okulamusa kuno, kwe mpandiise n'omukono gwange gwennyini. Obanga waliwo atayagala Mukama, avumirirwe. Mukama ajja. Mukama waffe Yesu abakwatirwenga ekisa. Mwenna mbaagala mu Kristo Yesu. Amiina.